bayirabe ekisenge kyekikuuma obufumbo ekisenge bwe bayita obufumbo sabadde manyo omusajja we mufumbira emmere n'enkola oluwombo by'omufumbira asobola obisasulira kawooteri abasajja tuli emmere ennungi mu zi hotel emmere ennungi naye omukazi wawaka muli ekiseera kituuka ng'omukazi ng'omunnyo mungi naye nga tojja mugamba mungi naye ng'amala gafu aba amanyi yakuwamba naye gwe ng'olinayo akantu kemabbali kasaidi kiiki ako omukazi bawaka tebeefaako n'abawala b'emabbali abakazi b'emabbali beefa omukazi ate abakazi temukaddiwa omukazi ali priceless era temudde nomugamba abasajja abavuma abakazi okaddi omukazi takaddiwa kati olaba ennaku zino nsangi zino abakazi abakuzeemu ate be bawuuma omukazi abanga wayini gyakoma okaddiwa bwe buwoomi abawala buno obuli mu teen years obuli mu prime years wate buyina omukazi gyakoma okukula abanga ffene osobola okulya ffene omuto nsongoniza ku Talk with SCS Media Uganda amanya n'eddoboozi na bulime Esther mbeera wano okubaweereza kugira ne tubeera nga ate tutambuza amanyi ffe kati tukolera ku mumwa ate waliwo ekirala mumwa mulimu gwa mumwa so tubeera wano tutambuza omumwa so please subscribe to this channel likinga commentinga sharinga okitegedde ekintu ekyo naye tuli mindset change tugakuba twogera ku nsonga ezikwata wanna wali bingi nnyo ebuuzo bwemu leero tugenda biddamu bulijjo mwebuuza abasajja baagala ki era abasajja mbalina wano bagala tubuulira abasajja baagala ki so please subscribe this channel likinga commentinga mbabuuzaako mwonna abatusinzira gye wonna woosinza okuba nga otulaba atulabira mu Uganda abatulabira e UK abatulabira mu America abatulabira e German abatulabira musizi abawala beeyo bambi mwebale nnyo tusiimira ddala programs nga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company gwe wenna ayagala okuzimbira ayagala kuzimbira ki oli ka mwana wa bwala oli ku kyeyo naye family zakufuukira family wesiga Osobola Building Company osobola okwogera naye simu ze ziri awo wansi ne muba nga amwogerezeganya bw'oba olina miliyoni 2 n'ettaka lyo musobola okuzimba ozimba nyumba yo ozimba apartment ozimba nyumba ya mami ozimba ki kyonna kyagala okuzimba Osobola Building Company webali enamba zaabwe ziri awo wansi then aba Cubs Nation gwayagala airport pickup okutwala ku airport n'okuzza ku airport long distance journeys oyagala ki bikwatagana n'okuvuga emmotoka kubira aba Cubs Nation ku 0705 54 23 7 okitegedde ekintu ekyo yes naye olwanaku olwaleero nga mbagambye dina abagenyi bange bagenda kweyanjula wano abagenyi mbaleka ne beeyanjula amanya n'eddoboozi nze Ssaalongo Sempebwa Michael ni makanika w'essimu awo ku Majestic Plaza level 2 room 26 William Street abalina amasimu gammwe mwonna mugaleete naddala abakazi abaagala za iPhone muzireetere ddala iPhone naleese pisi ziringanga 2 mujje mugule essimu mutuwagire kampuni etambule bulungi JKM etambule bulungi kati tuzze wano n'ensonga zaffe tugenda babulira mugenda kufa enseko temugenda mutuule entende nkugambye atandikiddewo ayagala kukutula mu byenda ate nga tunaba kumaliriza bulungi amanya n'eddoboozi bampita Eric Wamala abasinga oba gwe mumanyi nga Eric Designs olw'emirimu egy'enjawulo gye nkwasaganya egy'okuba designingira posters ez'enjawulo kukola website ez'enjawulo naye ate mukama yangattako omulimu omulala ogw'okuba nti nno ndi mukugu nnyo mu abo z'e China ndeetera ddala abo ezijjanjaba sukaali puresha obwo bw'omu kisenge obwo nawe mbadde nzikyako kakulu nnyo passport ya maka yo passport ya maka era atalina passport ye bwe muntu obumu obw'enjawulo kyogamba mbeeta obuntu buno kati kana akantu kakola ki akantu koolaba kano bakayita vigel oba vaginal tightening gel naye kakola emirimu mingi kakolera ddala emirimu mingi abaagala okubeera nga like 18 kati no nkubiriza nno weekend abantu bali mu mikolo weekend abantu bali mu mikolo
bagenda kubeera mikolo ku weekend. Kati gwe mwana muwala ali eyo ateekateeka okuba nti nno omwami agenda kujja ku lujja akantu kano olinda kyokafuna kubanga kagenda kumuzzaawo kashepinge walls kamutayitininge Abbi agambe nti bannange Abbi agambe nti wano sita kati oddawo n'obeeranga wa 16 ennaku zino 18 kiwanvumu 18 omusanga tomutegeera kati 16 kale 16 ng'oluba 16 kakuzaawo abo batonalaba alaba abantu ate n'ekirala tuba taasugginda mu nsiko emisota bannange abantu baakuwe amadagala onoddugala waddugala wansi weeteekayo ebintu ogw'omulembe gwaggwawo gwali emyaka gya 87 ali ku nsiko emisota gijja kulumira eyo ne tubaleetera akantu ako kalungi nnyo era teryakakozesa omusajja n'adduka kati gwe omwana w'obuwala akantu kano keefunire naddala wansi awo nga waata kubanga oli eyo ng'abaana bana bakuyiseemu ate abawala ennaku zino bakozesa nnyo abasajja jjukira buli musajja tabana abasajja sayizi eyawukana mulimu abasajja abakozesa waliwo bino bakozesa nti nno osiigasiigako waliwo sitooli emu yali mu Nigeria eyo si firimu bituufu omusajja yali bali bamuyita Hamza kati yagendawo omusawo bano abasawo bafe aba abo n'amugamba lino eddagala siiga naye siigira yamugamba siigira weeks 2 kati ye yasiigira mwezi n'amukubira dokita nga sirabawo njawulo n'amugamba wasiigidde ebbanga kino nasiiga mwezi mulamba n'agamba wesse n'agamba siigira weeks 2 g'osiriko nkubira essimu kati yagenda okulaba n'alinda ng'omutaka agenda agejja mpola ate teyafuna ddagala ate kudde n'addirayo mu sayizi ye yaddayo mu sayizi ye eri ng'agala munene ate abawala nammwe abakazi nammwe tulimba waki temwepikira mwepikira nnyo abasajja waki bagala oguluguntu ogunene nnyo okugenda okuyuzaamu eby'ennaku zino ssente ze zikolaga amaanyi ago amangi ennyo tegakyakolwa obulungi bw'omusajja makeup w'abasajja by the way ziba ssente omusajja abeera ne ssente buli kirungi kijja kuddira kati omusajja ayina essente n'afuna omukazi ng'alina product ng'eno oba ojja kunyumirwa ojja kulaba bagamba teeka essente w'okola ki wano aba alabye kati bano abakyala abaffe nga bazadde abaana bana abasatu bambi ne bakola bwe bati kano kasobola omumuzzaawo kamuwumbawumba ne kamuzaawo ne munne n'agamba wazeemu 16 oba okyalimu 52 era abasajja abalina bakazi bwabwe abakozesa kageero kano omusajja amubuuza ogenda otya emengo n'otankubira ssimu kufunza wali badde onneebuuzaako kumbe ng'akozesezza product eno omusajja atuuka eri ng'ekintu kyanjawulo ate kibeera active within 2 weeks abakyala nno balina ekintu kye bayita oba akafecce kwegamba ng'alina ka separate ke katambuliza mu maka naye nga tayagala bintu byakulabula kati asobola okukwata product ng'eyo n'agikozesa tolabula Abbi tomulabula si buli kimu kyogenda kukimubuulira kati bw'onoomulabulako naye ajja kujja n'amaanyi mangi omubongo bumubeera eri waggulu naye tolabula Abbi gwe kwata akantu ko kakozese bulungi okitegeera wayitewo ebbanga ye agenda okujja okulumbisa yeewunye bwewunyo olaba buli kiseera motoka kuweteraawo bolooza lwaki basaidi tiiki bawambye ennaku zino oyogedde ku kintu ennaku zino social media nayeko omukyala ng'ayomba ayombera omusajja ngagaba basaidi ki kati olaba bakola ino association amateeka agafuga abasaidi chick beeyimiriza naye omusajja ennaku zino kati betanidde n'abasaidi chick olwaki mubetani nanti ensonga eyo lyose n'oyogera ekibuuzo ekyo omusajja waawasa omukazi n'amutwala ewaka omukazi teyeefiirayo jjukira omukazi oba ng'omudeetinga aba yeekolako
akuba essimu akuleetera oba tonnatuula ng'engato yazikuggyeemu buli kimu kigira mu time naye omukazi wamala omwaka gumu atuuka ekiseera ng'ayambala bigoye biyirifu aba amanyi yawamba naye kati side chick yeefaako abakazi ew'emabbali beefaako omukazi w'emabbali ayina keya gy'otalabanga oza lwaki abasajja kati abasajja abayinamu n'abatalinamu baafuna nnyo abakazi ab'emabbali omukazi w'emabbali reason being ye yeefaako mistake gye yakola mu kusooka mu bufumbo tagiddamu omusajja asaana keya abantu bonna abasajja bonna beetaaga keya abakyala abasinga oyogera ku nsonga eyo abasinza okujja nga bagamba nti baagala product akuba n'akaama nti waaye ninayo omuntu wange njagala muteeka ku pressure alyokati anti nti oli omuntu ow'emmaka yaali awo ali mu kubuubuza ttooke amanyi kufumba kyayi biki matooke ebikoze bitya kati ate nga akamera akalungi temukaagala manyi ekimpasa mukazi nambeemu oba mukazi mbeera okufumbira emmere ate kakati omusajja ayagala peace of mind ate peace of mind agifunira ku mmere nvudde eno bironi binsumbuwa kino kiki kinsumbuwa emisolo sinaba kugisasula bano banteganya bano banzuganya bano bakola ki manjagala wempumulira ng'ambe nti otyo awo nno nkoyezza nga mpulira nange nkugambye ng'ekisenge nga kiri steady ekisenge kyekikuuma obufumbo ekisenge bwe bayita obufumbo sabadde manyi omusajja we mufumbira emmere n'enkola oluwombo by'omufumbira asobola obisasulira kawooteri abasajja tulya emmere ennungi mu zi hotel emmere ennungi naye omukazi wawaka muli ekiseera kituuka ng'omukazi ng'omunnyo mungi naye nga tojja mugamba mungi naye ng'amala gafu aba amanyi yakuwamba naye gwe ng'olinayo akantu kemabbali kasaidi kiiki ako omukazi bawaka tebeefaako n'abawala b'emabbali abakazi b'emabbali beefa omukazi ate abakazi temukaddiwa omukazi ali priceless era temudde eno mugamba abasajja abavuma abakazi okaddi omukazi takaddiwa kati olaba ennaku zino nsangi zino abakazi abakuzeemu ate be bawuuma omukazi abanga wayini gyakoma okaddiwa bwe buwoomi abawala buno obuli mu teen years obuli mu prime years wate buyina omukazi gyakoma okukula abanga ffene osobola okulya ffene omuto era olya ffene kati osobola okuyunja ettooke etto era oyinja etteekeko omukazi gyakoma okukula abaana weegabaagaba tebwewa ekitiibwa buli chipu kati ffe mu lulimi lwaffe tubuyita local champion buli ambisiasi bwalayisi omukazi gyakoma okukula upgradinga omukazi atandikira myaka 45 50 years bebaleeta n'eŋŋombo swira era toddawo ne weevuma omukazi gyakoma okukula bwe buwoomi era nze ng'ozannya n'okuzannya obwo obwana bwina kye bumanyi beerishepinga neyeeripeyalinga kati abakyala abakulu bano bagula obuntu buno buyina bungi mu mawofiisi tubakolera ne delivery n'agamba ndeetera akantu ako nze ng'alina omuvubuka omuto myaka 25 manyi omusajja bw'obeera mu myaka egyo 25 3 oba n'amaanyi ate abo abakyala be baagala kati omukyala waataana kkubira kasimu abo bakazi toboogera nako manyi kati kye batukoledde be batubezaawo abasajja tutambula e Germany tutambula buli nsi yonna abakazi bateekamu essente bamanye ekyama kyabwe ne buno obuwala myaka 25 tebulina kye bumanyi oba ali akimanyi nti butida tebitanga tebwefaako bikoze bitya naye ono baaba ate mutwala wa okyoyo naawe agenda kumpaaki ne mu kisenge talina kyamanyi bamugamba kola bwoti ekisooka omukazi akuzeekuzeemu abamuteeketeeke bamuteekateeka wabawo bakojja ne basenga babateekerateekera omukazi omukulu aba amanyi kyayagala ne buno obwana kigambo bibiri ate ekirala ekisudde obuwala obutoototo obwe okatwala out ne koogera ebizibu bwe biti kati omukazi akusoosezza mu bizibu oddamu gatisi eyeebaka naye fayino weebase naye omaze kaluutu kamu agamba halandi roodi nno
Uyo simaye yakuba alabika yakuba yagala emitwalo 2 nawe omusajja okuddamu okuwanga luutu ey'okubiri ogwa bugwi paka kumazeemu amaanyi naye omukazi omukulukulu anyumya bya bizinensi mutabani kyekyo nja kuwa essente bwesi nawe oddamu amaanyi n'owanga luutu ey'okubiri ey'okusatu oyagala kusuubula n'oddamu era n'oddamu naye kano luutu emu esooka luutu esooka hane landiroodi bannanga tamuza abanja wuuyo yakubye n'essimu ogwa bugwi amanyi awoza iPhone nenga tamanyi bayimirira kugiramuza tamanyi na bei yayo tamanyi na bei ya gundi masimu ganagalera tuyagani tamanyi naye awulira bulizi kigambo kyasoso kukubawo nti bannange nandi yagadde simu bwenti kachoddamu oti amanyi teri musajja ate kyomanye teri musajja munafu teri musajja abasajja tuyina amaanyi omusajja yazaalibwa omusajja oyo omunafu kale yo yagwa obugwe bagambe yatomerwa endiga naye abasajja bobeeramu ne ku ssente oba n'amaanyi ebirowoozo nga bikakkamu kati nyinza okuba kati omukazi owawaka nyinza okuba nga nkuba kaluutu kamu n'engwa nengera n'engula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eba stress lwawaka omukazi owawaka aba ayomba buli kiseera aba ayomba kino naye omukazi ow'emabbali ng'ayina ku ssente oba nawaba kale talina ssente naye nga ekigambo ng'akubuulirira kuba ffe abasajja tutambulira nnyo mu ssuubi mukazi n'akusuubiza nja tunda kapoloti kange kali nkyanja tuyinza okufuna miliyoni nga 5 oguma n'oba ng'ogwa bugwi oddamu amaanyi ogamba waayi ojja kuba olwo n'owanga n'ofuna ki omukazi n'omumatiza bwe kiri ne buno obuwala obuto bweddeko obuwala obuto alima obusanga munnyo obuzibu by'amaanyi nnyo kayinza okubi oba balina lisiti oba batambula na bu notebook kwegamba na lisiti nga kino bwava ku renti adda ku tuition bwava ku tuition adda ku kino naye kwegamba ogenda n'owesanga n'osanga omukyala ategedde ku product ng'eyo yeri shapinze kuba kakirininga n'okirininga okirininga sitegeeza mbu noba oteekayo amazzi oba nekayoza oba nekakola waliwo ffe kiri ekisu kye tutayagala ekiwunyanga ekyennyanja ekikalu ekyo oyakubuulire oba kayita kabavubuka ekyennyanja si kumala kulya muvaali eri mu nsonga ogenda okulya n'ogamba ekyennyanja kino nga kinnemeddeko newankubadde oba okoze eki oba onaabye n'onaaba n'owulira nti onaabye nnyo ogenda okuwulira ekyennyanja kifuuse ng'ekyennyanja kakati awo ako ekyennyanja kiri kakijjamu n'oli n'abeera nga omuntu anti akakyasiga agenda okukyogera ekintu ng'era experience akoze eki experience yali agiyiseemukko ogenda okuwulira bannenga product zino abakazi abakuzeekuze baziguluza lwaki kati abavubuka baagala abakazi abakulu omwana omuntu tasobola gigula babayonjo obuyonjo kiriya obuyonjo kiriya naye kano ogenda lokayita n'ogamba nti program yameka program ya ssaawa 9 boda ne kagitandika kunnya n'ekawuba ekisaasi nevaawo n'ekawuba n'ekateeka entinda nevaawo ng'olumira olya emmere ng'erumira n'okulumira kuba bo bwagala ssente ate ekisooka buli chiipu omukazi gyakoma okwefuula chiipu naawe obeera omuwa mutwalo gumu ng'ebiri kyobola busaasaanya nnyo ebirwadde bingi zi infections ng'ezo naye kati waba aguze product eyo ebyo byonna biggwawo omusajja adduka wali mirembe abasajja twagala nnyo emirembe twagala peace otuuke ewaka opaakinga emmotoka yo omukazi akuliseeyo ayoge kulikayo mwami nvuddeyo emirimu gigenze gitya gigenze bulungi naye omukazi atalina mpisa yogamba ng'oluddeyo obadde mu bakazi bo kume tobadde mu bakazi bo obadde oyiriba onoonya ssente naye omukazi ayina akuwa emirembe obeera naye teri musajja agala kuwasa bakazi basukka mbana agamaanyi oba ogajjawa oli mbalaasi omusajja olina okuba n'abakazi nga 2 ate n'ekirala kye nazuula omusajja ayina omukazi omu abaako obulemu lwaki omusajja aba n'omukazi omu era aba talina na ssente aba talina ssente aba mukodo abaako obulemu
ng'ayina abaako era obuzibu omusajja olina kati ate besides kanzire ku the other side omusajja era olina okutestingako ebbali bagamba atannayitaayita nanti gy'ekizampo gye nkuwadde olina omukyala akozesa akantu kano kati oba onoonya kyebbali nanti owakula ennume malayo olugero owakula ennume tewakula emu nanti katonda kati abakazi n'abasajja baliwo abasinga obungi statistics ziraga ki kati katonda waki teyabalansinga abasajja tulamyemu abasajja 5 n'abakyala 5 kale senga buli musajja afuna omukazi omu 2 basigadde wali eri katonda aleese abakazi 10 n'abasajja kale abakazi be basinga obungi n'abasajja kale 10 n'abakazi 10 kale n'abakazi kati abasajja be baba 10 ne batwala 10 ate aba basigadde eri tebafune basajja anti kyovulaba nanti nabali nina okwagala wano omu nabali njagalayo koomu babaala nabo bafune essanyu anti katonda kyeyakola kyovulanga abaana b'ennaku zino atunulira omusajja n'aga nti oyo mulya naye ng'oli tamulinako omusajja nga tamulinako yaga nti nzinze oyo mulya n'atandikawo okupikapika n'amanya abeerawo akola mulimu ki akola ki kiki kyayagala biki ye n'anyonyereza n'okusinga n'omukyala w'awaka akunoonyerezaako n'okusinga omukyala w'awaka n'amanya nti kaakati ono saawa bwe ziti abeera wano budde bwe buti abeera wali eri buno bwe buti nsobola okumujja anti kaakati kati bagamba omuliro ogusembereza egundi omuzigo gubeerawo nga gukyekutte guti era gusaanuka busaanusa abaako ekizibu aba mukodo omukazi eva sinsi yatondebwa kuweebwa era omusajja atagava ssente tebafuna mikisa omukazi ayina kuweebwa olwoza lwaki babayita bannakazadde b'eggwanga omusajja ataga olaba kati nze nyinza okujja ku mulimu n'enkwano omukazi nemuwa essente nemba simwebaseeko nfuna emikisa giva eri bakazi abakyala kikulu emikisa fe abasajja abakazi babawa essente omusajja omukoto ofuna mikisa ate kati ngaffe abakulidde mumaka waliwo ekiseera ekituuka ng'olina omuwa omukazi omuwaayo abasajja mulimu n'agenda mu bbaala naye ng'alina omukazi n'agenda wali okufuka n'alaba ekiwala n'akyegomba n'akiwa bizinesi kadi n'akiwa essente naye ate aba agenda kikozesa ate nga yazze n'ono gy'okoma okugaba gy'emikisa fe abasajja essente zaffe ziggweera nnyo mu bakazi ate si buli gwowa essente ogenda kumwebakako ebanga backup n'ogamba oyo mukwana naye ono waanansyawa Esther kiri ninayo eggolu lyange oli namukwana namwa business card ono wankyawa ninayo backup plan bwe kiri omukazi yenna alina kuweebwa oza lwaki bagamba kati tuddeko mu byobufumbo bwe wasanga omukazi basajja bannange mbabuulira olina okyalako waabwe w'omukazi kikulu nnyo okukyala gye bayita emikisa ofuna kyobolooza lwaki bagamba oba weesimbye okubwa pulezidenti nga toyina mukazi nebaba gosabye visa ya America bakuwalo kye bayita family ties bakubuuzaayo mmaledi oyina omukazi n'abaana kati oba toyina mwana toyina mukazi toba na buvunaanyizibwa obuvunaanyiza tebubeerawo nga tozina kubwa bukulembeze bwokka n'okupromotinga mu zino zebandiise corporate company atali mufumbo tebakuwa bwa general manager kinyonyerezeeko tebayina tebasobola kuwa banno nga balina obuvunaanyizibwa eno wansi bano b'okulira abaserozi executive baani bafumbo bali ate gwe bakuwa obwa general manager bw'anaakugamba munne mbadde nduddemuko omwana wange aba afunyemu kaataakaawo ku makya kati ogenda kuba gwe tokategeera nga tokategeera naye ate omufumbo bannyonnyola mufa manager munne nduddemuko omwana wange afunyemuko kaataakaawo kumaga waayi ebintu by'amaka tebikola ki ebintu by'amaka we bityo bibeera nti akasitozze tandikiraawo wakomye jjo gy'emikisa kikulu nnyo era omukazi nga tonnamuyo obanga mwakeefuna kyalako ewaabwe
mukyalako ewaabwe bakulabeko gy'emikisa ofuna essente. Katudde wali eri basayidi kiki biki ebyo bakola kati wali tugamba abakyala bamanyi kufumba bufumbi mmere nati bambala ebigoye ebiruse nati tebeefaako basayidi kiki kati nze kyekulabirako basayidi kiki abakazi ab'emabbali bagula prodakiti eno yebakumidde ku basajja abafumbo. Omusajja omufumbo bw'afuna omusaala kati bano abafuna salale sayidi kiki asooka n'amusindikirayo ku emitwalo nga 5 kisinda ku musaala gw'afunye. Lwa ebiseera ebisinga obudde obw'emisana omusajja omufumbo ayenda budde nga bukyali nadde ewaka. Kati ewaka ayinza okuba ng'akubayo kamone nga sayidi kiki akubayo bulutu nga bwina kubanga anyumirwa abeera tayiti abeera mufumbo abeera mufunda njagala nkubuulire ate ng'anyumirwa beetuninga kano kabusitinga n'egguuni n'apetayiti keeko kamufunza ate n'abenda ku zino ze bansobedde abawano bo bakatumye muwoomya kugambi Manye ensonga ezo nduddewo zikola obeera cocktail eyo product bangi abagikosa naye teboogera tebalabula ate ayogera alabule mujja we kati omusajja abeera ku ttenta okusadde eno eyanyumirwa ate nadde n'anyumirwa abeera awo kati oli asirika busirisi n'asigala eri talabula bakayita women secret oli abeera nako mu gundi yaako ate n'ekirala nti obeera owonye zino gundi infection zino eza gundi zino antibacterial kali antibacterial nti waliwo bacteria zogenda ogenze mu toyi ez'olukale zino eza public omanyi abakyala bo bangwira mangu bazifuna ogenda mu latrine zino ez'olukale ng'ogenze oli okay anoddayo waka n'owulira hitching n'otandikirawo kuya hitching abaana abagenda mu sauna yes sauna nga omanyi we tubeera olina okuddayo kanga owulira yes ng'owulira abakwatibwa amangu mulimu abakwatibwa amangu ate n'ekirala nti Katonda yatonda obutonde bw'omukyala nga bulina microbiotics nti bo asobola okuba ng'afunye infection naye asobola ate okugikuuma n'abeera naye ebbanga n'ebbanga kati munne gwagenze naye yagamba nti kintu kino kyampiseemu mpulira nga sirisitedde bulungi kuba oyo omusajja aliyakitinga mangu abasajja aliyakitinga mangu ku infection naye ate omukyala ayinza okubeera naye kimala kusukka nnyo n'awulira ng'afumitibwa mu lubuto n'awulira endira naye ng'ali mu kuzikaalinga bukaalinzi kateba n'aba yo omusajja akiwulirawo kati olya kiro leero omusajja kugambe n'ennyumba batonna bagifuluma kutuuka wansi nga agenda owulira amasannyalaze galinga ng'agamukubakuba alinnya talinnya n'amanya nti gino enno gyenva tewabadde wayonjo kati njagala ombulira omusajja agudde ku muyonjo omuteeketeeke ogenda waggulu muyonjo muteeketeeke amutayitininga butidde alinga nga azibena akuba eri njagala ombulire waddayo ew'omulala mu kiseera aba agamba bebi omanye kaakati nno okimanyi gwagenda okumanaginga n'essente zange bantu awakulira abasajja basuubiza ebintu basuubiriza ddala ebintu awasinga omunyumira waateeka essira abasinga omunyumira waateekeza atandika amanyi okugakyusa abadde akugamba biki kati onalabika mami kuba nteekateeka ogendera ddala ow'omusajja essebo ng'oli yamuwungira ddala sikugambye nti ate nga takozesezza ddagala obuwoomi bw'omukazi sinakatuwola omusajja omukwala ati oyo mami woyo aba ategeeza kinene nnyo gy'ali aba ategeeza kinene fe abasajja abatuzaala oluusi tuteekako maama maama naye ate omukyala asukkulumyemu abeera mami abeera mami
ate bwe tabigira naye waneno mu respect wane kwa embeera ebeera ndala embeera eri amuyita byonna byayagala okusinziira ku mudu z'abeeramu amuyita byonna byayagala mutima abikoze bitya biki byonna byayagala abimuyita naye waneno mu mbeera wanene eza bulijjo alabira ddala ng'ono ye mami amulabirira buli kimu muwa piisi yakola biki nkugambidde abasajja batabuka basajja batamiira abakyala babatamirira ddala n'ogendayo n'omuwa ensonga za kisajja n'agamba kamale olabira ku bisolo kati embuzi ekulembera emaaso enkazi n'ensajja ng'ensajja eri mabega era ogiraba ebeera ku nkazi n'enkoko sekisi katonda atonda sekisi wanja bamwagala naye nga woba weeteeseteese omusajja agenda eri waliwo olugero olw'abagaana oluganda ekyagaza omubi omulungi kale abasajja balese abakazi abalungi ne baagala ekikazi ekibi kuba kyeteekateeka toboogera nakaabo bamanye ekisenge kyekisika omusajja era agenda kyekisika omusajja emisana balaba olweggulo zigenda okuwera ssaawa 2 ono yabadde atambuza emmere abo abaana bategeere awantu awo kyolina okumanya ate be baggula buno bategeera awantu awo kyolina okumanya omusajja atuukawo naga alindamu ono yenna akabulijjo agi aleete oba nakajje ku gundi wali eri waggulu ku gundi kololo abasajja balwawo omusajja kyolina okumanya asobola okuteeka omukazi yenna ku mutindo wanaaba oligwa omulengera ng'eyasiiwuuka yakola kyo abasajja katonda yatuwa omukyala yenna asobola omuteeka ku mutindo n'akuyitako n'ogalindako ono si ye awusigalo wange baire baawusigalo batutta obufumbo tokirabayo ate banguyibwa okuzaala abaana abalenzi oyinza okubeera amaka gemmanyi oli alina abaana bawala 3 naye awusigalo yazaala omwana omulenzi n'alyoka awambala ate ng'omusajja yasobayo mpolampola n'anyumirwa abasajja ye sekisi katonda atutonda gy'onyumirwa gy'osigala waki ogenda eri wa swimming pool abakazi abamu bagazi bwe bati tebeefaako baba bagazi bwe bati ate n'alangira omusajja oli mutono kumbe yeye mugazi omukazi agamba omusajja musayizi entono yaba omugazi ate n'abasajja n'eddagala lyammwe tuliyina mujja tukubirako ekisimu abasajja tulina okwefaako kati omusajja olina okuba nga oli inchi 7 omusajja kale ali nnomo kati guno omutwe gw'omusajja gulina okuba nga akasaanikirako ekidomola akasaanikira ky'ekidomola inchi 7 kale akatono sayizi bwetyo naate mulimu omusajja obuwanvu bwe kiri kale at least omutwe gwe gubeera omutwe nga gwenkanako bwe gutyo ate nga togugejjezza nomo omusajja ali nomo kuba nagambye abasajja tukiwuka sayizi ate nga walabyeko ate ogejjera ddala naate mulimu oli n'atabuka era ng'alinganga omwana omuto n'addayo kate masturbation ye ebambye abasajja oddayo ka size ne kabanga kanwa so abakazi banyooma nnyo abasajja asobola n'okweya mukazi n'agamba abakyala mu balumbe nalo sigenda kunyumira ogenda kunzanyira mu buzanyizi n'abasajja alo abasajja abalina size entono naye mujje mutukubire essimu mujje tulabe mujje tubabuulire wadde stress zibeerawo ne nammwe mulina okwekola abakazi babeereeyo mu bufumbo naye nga abakazi abasinga tebamala mulimu n'abakazi abatamala naye nga abasajja saizi ne saizi emalinga omuntu akwepikidde akulinze okuva ku makyo omukubira essimu yeterezeza yeyetukuza bulungi kagera akakozeeko akataddeko yetaddemu essente ng'oddaawo ng'otandika kudigidira okwo budigidiza okwo oba obumalamu bumazimaanyi abasajja natwefeeko kimu tekikyakola kati abakazi kyobola bayinda okimanyi ekireetera abakazi okwenda basajja bwaffe bunafu kale tufe kale oyinza okuba nga olina gundi ka size katono nene ka size akatono olina okukakozesa mulimu abakazi baffe abakazi betumanyi naddala aba mu western obukuboomera kw'omukazi si kulwa nnyo munda abakazi babagala nnyo outer
okuyingira ennyo omukazi eri ate okuyingira eri ate si kwe kunyula kw'omukazi abakazi abasinga banyumirwa nnyo out kuyingira fuluma toyingira ate nnyo ate togira wano ku surface abakazi banyumirwa ayinza okuleekana n'akuyuza n'essaati kati abamu tujjudde enkwagolo z'abakazi nanti sivulesi oyinza okuba nga oli mu sivulesi ng'otawa naye nga yataddeyo kageero ng'awulira manyi kageero kano kabusting appetite omukazi aba akwesunze era okulwali ng'okonkona aba yeteeseteese dda aba yatobyetobye dda kano kageero kaleeta appetite gaba otabaamu n'amaanyi oyinza okugwa mu ntebe mukiyinza n'okuggwera ne mu ntebe abaana ne babasiŋŋaana ng'omukyala atabuse amuza temuyingira musigale eyo ne beefuula ng'abayomba kumbe bali mu kunyumirwa ng'omukazi kano kaleeta appetite kakuuma obufumbo abawala babagulidde zi Subaru abawala babagulidde zi V8 lwakwefaako era nsonga y'ensonga lwaki kiri ky'obuuza nti lwaki ba side chick bawambye nnyo ennaku zino nti okwefaako mukungi kati omanyi kati gundi products zizze ate nga za abo eyo product ya abo teriimu wadde kakemiko wadde n'akamu eringa nga wonoogamba nti watumye omuntu n'agenda ku ttale n'anoga akaddo kamufunza n'akaaplayinga oba n'abeera tight n'akola ki naffe twalowooza tugamba yesu wadde obudde bwaffe gye buli naye ate ennaku zino munnaye omwana we ntindi omutuma otya ku ttale omwana akulidde kololo omutuma otya ku ttale mulimu ako kakolera n'awaka mu kisenge kyo kuba omusajja ajja kwekanga ng'alaba emiddo ajja gamba omuloga emirembe gikyuse mulimu n'abavubuka kati abakazi abasinga bali mu bufumbo lwa ddogo naye ate eddogo lifuluka ate jjukira omuntu ozaalibwa n'amaanyi go ozaalibwa n'amaanyi go obeera n'ezimalayika ezikukuma kati ojja kundogo nte emmere mu nkoko oteekemu eddagala naate nga malayika zange ezintuuseeko zijja kundoosa ng'ame ntino bulijjo ofumbira ku ddogo nkugobe naate nga sayidi shiika akozesa kano akantu nga takozesezza muddo n'atayitininga bulungi nnyo naate gwe ofumbira ku ddogo n'ofukamira omusajja omwaka juice wacha oba omumazi ebyempisa ekyo kiranga wonoogamba nti taata okuweerera omwana kyova taata asobola kuddeeyo mu public n'agamba mpeerera abaana buli buvunaanyizibwa kimukakatako omusajja yenna okulabirira ki famire y'okugiweerera kati nammwe kibakakatako okubeera ab'empisa kati ate waaba atuuse mu nsonga ziri ate omusajja eyo right ye okunyumirwa omuntu we right we okunyumirwa omuntu we naye waabanga byonna abikola ategana aveeno akola ki fiizi alina abakyala abamu basetinga presidency nze omwana wange tasomera mu ssomero bweriti nze omwana wange kati obeebe n'omusajja n'abigumiikiriza nti kale oyagala bweriti nti n'afuubanga bwalaba n'amuteekayo kati ate muyuwe mu kisenge afubye akoze buli ekintu kyonna okulaba nti akuwa standard z'osabye naye ate ekisenge agenda okulaba nga agattagatta ebintu tebikola ebintu tebijja kati ate bw'abalabalamu nti nabonabolanye agenda okulaba ng'agwa ku side chiiki agenda okulaba nga nti ate uno nga mulongoofu ng'alaba buli kimu kipya bukka busi obwongo bwonna ye peace of mind bo bano balowooza nti peace of mind beefaako kyetugambe bateekamu essente ateekamu essente ng'amanyi zijja kudda abasajja bagenda ku sayidi chiki ne balaba ebintu ebipya mukazi we byatamukolangako mukazi wawaka ayinza okuba always ng'ajjako ettaala sayidi chiki n'agirekako omwami n'ayingira musajja akuliridde n'amwambula amagundi n'amuyooyoota yonna n'amukola mukazi waka byatakola asobola okuddayo ku maama leegina ajjako ettaala ayinza okuba nga tamwetegerezangako ne sayidi chiki ateekako ettaala byonna n'amukola omusajja byonna byalaba mu firimu n'agamba ndi mu kuzannya firimu kino ki nakkirira wansi kaisikulimu konna n'akamukola omusajja n'alaliira ng'omukazi waka tabimukolangako n'amala mukazi babwabula gye bayita enkumbi ogimanyi enkumbi n'agiyonja bulungi otuzza otwokya wawaka byatakola n'addamu n'awanga
bajjukira gana amazzi agannyogoga ate mutaka gamukola ki gamuzza wansi ate okuwanga omulundi ogwokubiri kiba kizibu ziba sala z'amaanyi abeera wali ali bibeera aba yabiteeseteese ataddewo kageero afunye appetite kati naye n'omusajja byonna ataddewo ka music omusendeekerevu akatala keekukeeko konna ebyo ebisikiriza abasajja naye ono ettaala ayina zino ezisika enseenene eyakabweti jjako ettaala tombuulira najjako ettaala naye wali eri yakikola buli kimu akirabako n'amuyoyota n'amuwaanawaana abasajja twagala nnyo tuwaana oza lwaki abakazi ab'emabbali baba bafunye ebintu omusajja asobola okugula puloti n'amuzimbira asajja tufuna ssente mukama yakituwanga kirabo tuyinza okuba ku mulimu nga tufuna salary miliyoni 3 naye ng'ofuna 3 ne kati nga nze omusajja atetenkanya ate nkola ebintu mu mwaka gumu nkola ebintu singa ate nga tufuna salary katonda kyo yakituwanga ekirabo omusajja olina okuyiiya sajja tulina bizinesi nnyingi tulina bizinesi okubeezaawo ate tulina n'ofuna essanyu tulina ofuna essanyu byonna birina okubalansi asajja tebabyagala ettala kati amakubo gali abiri kati ate ogenda mu kittaka ate ng'olina genda ku kolansi lwaki ojjako ettaala abasajja abasinga abawunzewunze yayidde edda n'agenda mu kikubo eky'ettaka n'okwesunga abasajja abo balabuka abasajja babanga bisolo ekisolo nga kyatabuse mukama ampaddimu ono leero nalaba ebbeere lyeryo waliwo ne product gye tulina by the way ekola ku mabeere g'abakazi nayo tugiina puroguramu eddako tugenda kujja ne product eyo ebbeere ne liddawo ne lira kino ekintu kino ekiddugavu ne kibeerawo bulungi ne liba nga likaluba naye tugiina ate abo n'amabeere nawo gaddusa omusajja ebbeere liŋŋanga stokisi ettaala zino kyebaba bazijjako olwegundi naye yeesimbye obulungi yeesimbye obulungi agakamulaga omubiri najja kukasa ligoba omusajja ebbeere nga liriŋŋanga baaluuni gyegali amabeere gagobya oluza lwaki bajjako ettaala naye nga mulimu omukazi ng'ebbeere yalikolako ng'ebbeere lyeryo lisituse liriŋŋanga mutima gwa mbogo product nayo tuziina beera bazigulira ddala omukazi ng'ali myaka 45 atunuulira kyagenda okwambala n'agaa mukama ateekawo luno olunyolo olugamba newankubadde nga ntambulira mu kizikiza ekyolumbe siritya kabi konna gozanya n'okuzanya ng'alaba kyagenda okulumba kisaanamu essaala eyo agume alyoke alumba omulundi gumu ng'omukazi ebbeere likanga ebbeere n'embugo bayithe zikanga abasajja ekibuga Galiraaya nayo kikanga omukazi akasu ako kakanga omusajja oli kayogeddeko muganda wange eno yonna ebijjako ojjudde emmere ogijja olululu obuwombo ojjako ebyayo okwambula booti endagala nekalyoka kamukuba n'awulira ekyennyanja ekikalu akasu ako n'awulira ekyennyanja ekikalu n'agamba awo n'ateekawo olunyiriri lwaffe luli kuba aba yalumbye awo n'ateekawo oluli n'agamba n'agamba waaye siritya kabi konna n'alyoka alumba era alumba kaluutu ako kamu n'agenda n'agamba biki n'akolekereza beba basajja abatadda beba abasajja olowooza lwaki bakuba mulundi gumu n'atadda byebyo agenda okola ka WhatsApp n'oba mulungi otya lwaki todda ate abasajja tebakyafa ku beauty bafa wano nabaati mabeere nempozi ate buli musajja ayagala kabina anti akabina kabeera mugundi mukwegomba nti oba nti atambula figa nnungi anti kati bw'amala okusima anti kati ebiseera ebisinga omukyala ayinza okuba atambula naga kirina figa kati n'asooka ayamba n'abanga akiyitako mu maaso teka passport kwekali kati awo n'abanga tiiki 2 okoze eki ozifunye kaakati ne wajja test eddako ey'ekisenge ekyekisenge ekisenge nekya kyambalira plastic n'omubi ng'akola ki
ng'azaala. Okimanyi akabina osobola okukambalira balo bi plastic sajjade byendaba akabina n'obigoyi n'ate ekisenge wali eri tojja gyambalira plastic eba nekyayo. Tiiki zonna osobola okuzifuna kafeesi tiiki Yekigwera wonna wali. Kati bwe kiggwera wali agamba n'ateekawo n'agamba nfunda n'omubi ng'azaala. Iriza n'abagenyi. Abakazi abasinga abamu babeebakako mulundi ogwo n'oba mulungi otya ng'olina ebbina akabina naye wa. Musajja kasita ekiswa ekyo kye kiddusa abasajja n'agamba ekiwala ekyo kiwunya oba abasajja bangi abakyeba bakabakako. Kimuggyako. N'obugazi ennyo omukazi wabeera nga mugazi ennyo omusajja nga talina waagira talina tight talina we yeekwata talina we yeekwata ekiddusa omusajja. Bibina bina n'abikolako n'adda mu layini njagala omuli ew'omuwambako omusajja. Tosobola mumuwambako. Era oli akanyagamba ate kati omusajja kasaanyumirwa eri eyo ng'atandika n'agamba naye okimanyi nti ku gundi kali akazimbe funa ssente bwe ziti lwaki togendayo n'okamanjizaako. Awo omusajja bagabira ddala ebintu awantu awo wakulu nnyo we wamuviirako okugaba ebintu awantu awo wakulu nnyo nnyo wateri musajja mbulirayo omusajja gwalioda n'akuba akalaba nenjagala omukazi omugazi munoonya gyali waliwo asobola kyogera njagala omukazi munoonyeza omukazi omugazi gwe njagala era njagala omukazi ali tight. Ozo lwaki abasiraamu edda bakwasanga buwala buto waliwo omusiraamu awasa omukazi muto bw'atazaale nga tumuzzaale amataali agabeerawo gamanyi edda tightness n'ebbeere ako tightness n'ebbeere amanya nti kano leero abaana balina amabeere ebbeere n'aligira ne lisituka mu wano omusajja n'ateera ne waba MC ayogera taagala kuva walitunuulidde. Ate kati ennaku zino waliwo gundi gye nalaba ku gundi ku TikTok balina engeri gye basikamu wano amagulu g'amakazi nga baagala obbakola akabina n'entumbwe oba watolo biraba waliwo bye basiigako kati waliwo n'abakola entumbwe n'akabina bakasika. N'ate oyo asinga ate ayambadde akambale ako kakulu nnyo era bajja kukubira essimu nga bakaagala era akakozesaako ayinza okwagala box akakozesaako era babba baabwe abasinga batukubira essimu bannange waki ogenda mu ddwaliro waki bakutunze mukazi wange sikyayinka bukasi kale ennyumirwa ne waki bakutunze ne baggira n'agamba mwami sinnagendayo nkozesa kino n'agamba naye tobutoyogera toyobulirako banneyiba kuba banneyiba banaategeera ate kati kalina kubanga kwegamba secret kyama kya mukyala oli tamanyi nti alumba tamanyi tolina muleetera kulowooza nti wakakozesezza ako kegulidde erinnya ensangi zino ako kajjayo abo abawulira nti nno infection zibafuukidde infection nti infection zibafuukidde infection ako kateekayo bubeera busatu okateekayo olina engeri gy'okayuzaamu wano eno kati bw'omala okukayuza kabeerako ne string toza kankayulize ddala abantu bakalabe engeri gye Katonda bakalabye nnyo ku zi videos ez'enjawulo kalazeewa kalazeewa kati ako kalungi nnyo nnyo tukafunye kakati kano ke bayita Unipause eno ye new formula eya Unipause kakantu kano tekamanyi infection tekamanyi infection bivaayo era oba teweepaadinze oyinza n'okugamba nti ate kiki kino ekinguddeko kajjayo infection zonna ne kaziteeka wali eri waggulu bino bagamba nti manyi ngenda kunjoza mu nseke omwana abuze atayagala funa lubuto tokakozesa atayagala funa lubuto tokakozesa kubanga kajjayo infection ezo zibayita miliki kasembeza kumpi n'abaana kagisembeza kumpi era kajjayo zo yeast infection okateekayo bakozesa busatu kati kano ke kawuzi kaako akawuzi kaako okasumulula busumuluzi bwoti
kati weepimira gundi gy'oyagala oba obeera omuwanvu nnyo yongera n'osumulula bw'obeera omumpipi kati okoma wale kati kayuni pawuzi kano mulimu amasingako ku gundi ku sentimita kati kayuni pawo kano bulina kuba obuntu obu bulina kuba obuntu busatu kati bw'okakwata bulungi n'oleeyinga bulungi nnyo ku kitanda kyo n'obusonsekayo kati bw'owulira discomfort tolina kuwulira discomfort naye bw'owulira bw'oba otambuddemu awo nga weegezamu ng'owulira discomfort omanya tokataddeyo bulungi naye bw'omala okateekayo n'owulira ng'oli comfortable osobola okutambula ng'obulekayo obuntu obusatu kale tukateekayo tutya tukateekayo nga kano bwekali ofuna amazzi agabuguma bw'omala ofuna amazzi agabuguma n'obuteekamu ne wayitawo eddakiika nga 5 ku 10 n'obujjamu n'olyoka oteekayo kati bw'omala okuteekayo nga bw'otambulatambulamu owulira tewali kakufumitawo oli comfort bulungi nnyo ng'obulekayo okumala ennaku ezi 3 abantu abasinga ntera nnyo bagamba bakakozese bakateekayo ku mmande kituwa okubala okulungi bwa mu nnaku 3 ezo ate owummulamu ennaku endala 3 kati n'oddamu kati bw'otandika katugambe ku mmande okajjayo ku Lwokuna n'owummulamu Friday Saturday talina kuba na musajja talina kwegatta na kaakati awo ku Monday n'oddamu n'oteekayo obulala 3 n'okivaamu ku Lwokumeka ku Lwokuna kati awo buno weegatta ne munno kaba kaamaze dda okukulongoosa okuggyayo infection zebayita unipause zebayita unipause so tubuyina ddala ate ako kanyu formula tekamanyi infection sembera wano gowa infection naye era tuddamu nti atayagala kufuna lubuto keesonyiwe kakati ezoonona nnyo muno mu nseke mbako nnyo tulinza kamabeere akamabeere awo amabeere nilibanga stokisi nga baaluuni liddusa abasajja ovuubiika kazi agamba nindaako ng'ebbeere avuubiika bagamba ate abalina aweegatu baagala nga baagala mugayonke abaseera omusajja okulumansinga omukazi osookera ku bbeere ate osookera walala ku kundi osookera ku bbeere nerigaana mulimu erigaana nga liyiika buyiisi lidde eno lidde n'okubawo akabonero n'ogamba leero lyo liganye kankole kirala n'osalawo okukola ebirala n'ogamba ati jjo lino lirabika liganyeemukko waliwo erigaana n'ogamba abakazi balina okwefaako okufuna abasajja babawase bakazi bw'oba bwefaako ofuna omusajja bintu byakweteekateeka byonna byakweteekateeka kati nga bwe nkugambye nti mulimu abantu bambi be bategeka okujja awaka wiiki eno abazadde beetala buli omu yeetala tumukima ku Lwomukaaga tumukima tumwanjula ku gundi bannange animuuni ogenda gigendamu otya ne butidde ennene ne butidde nga zibwetyo wandibadde okima mangu odduka mangu n'ofuna ka product kano omusajja agenda okujja bate agenda okukima bwe pa nga buli kimu olikiriya walla nga weeteesetese weeteekateeka kwakati tuteebereza mba mukima lwa mukaaga akakamu talina kira kyasobola kuteekako kamu kamala anti kali kataitena baakaweera ddala gundi squeeze y'amaanyi era munda bw'oba okasumuludde kalinamu engeri y'empisa oli gw'okuba bw'oti waneeno ku lugalo lw'okateekamu n'oappulayinga bulungi kakati oluddako tujja kwogera ku mabeere okuddako tudda ku mabeere abasajja bakooye zibbaluuni ne zistokisi ozise sokisi baziyita sokisi abasinga nno abakazi mulina okwefaako mwe mutubeezaawo nga ffe abasajja essanyu tulifuna mu bakazi tulifuna waka omusajja adda ewaka amangu nga yeesunga mukazi we owawaka ate omukazi nga we nabagambye omukazi takula
emyaka gyonna omukazi aba akola ki aba abeerawo aba mulungi ate gyo omukazi gy'okoma okukula bwe buwoomi omukazi tagwa bbeeyi omukazi tagwa bbeeyi omukazi tebagwa negiba myaka 4 negiba myaka 6 omukazi osigalo abatolaba abakazi mukazi muno n'akuyitako n'omwegomba naye ng'akusinga obukulu kati mulimu ebuziga gaba ebuziga wale kifo bakita buziga waliwo omukazi waliwo bamuyita Ajati Afsa ayina abaana 4 abawala naye Ajati buli wayita mu kibuga ku street zaffe William bamu abaana bate batuma ku Ajati yakula bulungi era n'abako abajja ewaka batunulira Nazaala kuba yakula bulungi yeteekateeka okwefaako kw'amaanyi yeefaako naye nga mukazi mukulu naye nga abako bakwana Nazaala kyenvudde nkugamba omukazi tagwa myaka mukazi Eva aba mulungi mukazi tagwa bbeeyi mukazi tagwa bbeeyi kale bana abakyala muje mwefeeko Everybody mu women's league as in mindset change mu women's league. So women abakyala by the way infections zitawanya nnyo. Bamwagala tighten amwagala okuba nga mufunda munonyeza products nyingi ziganye but I recommend this. Kitegedde? I recommend this. Nange njagala nnyo ebintu ebinyanguyira. Kitegedde ekintu ekyo. So kafunire enamba z'essimu bagenda zitusomera wano. Weesome okefunire. Yes, chemete bakaseera nnyo. Okitegedde ekintu ekyo. Bere muyonjo amakoga wambe. N'abasajja bako ku ssente. Ne delivery tuzikola. Oyinza okubeera eyo ng'oli mpigi delivery tuzikola Uganda yonna. Delivery tuzikola. Bako ku ssente. Okitegedde. Nawe omukyala bako ku ssente. Gwe nogenda n'ogamba nti namuna yakusaze. Ate akkiriza kusala. Nga tozo ogikola n'ofuna y'ataano awo ate n'ogamanyi agenda ku zino abasajja tugaba ssente abakazi abasinga beekwasa ddogo ne bagenda wabasawa muganda jjajja mpaayo omuweebwa jjajja abasajja tebakyampa reason being towooma toweefaako omusajja anaakuwa atya ati ng'oli nagalaale omusajja bagamba teeka essente woolaba omusajja ajja kukuwa naye ng'anyumiddwa abawala bali eyo abamu kati baatandika n'okwetunda naye nga teri musajja amuwasa reason being teweefaako naye bw'oba otandise okukozesa kano kaggera abasajja bajja kuyiikanga ki musajja bajja kuyiikanga nkuba musajja akulya mulundi gumu n'asaba weekend nga wa mugaso nera waliwo naffe abakyala nga omulimu gwaffe oyo abakyala bambi nga omulimu gwabwe mugutegedde nawe kano okeetaaga kati ebintu byakyuka abakazi beetunda ne ku online ayinza okuba nga taagala kuba malaaya naye nga abasajja bamwettanira olw'obuwoomi bwe naye agamba nze amaka nakako abasajja bonna nabakyawa abasajja balimba naye ng'alina akalimu ke ngaako kano kagero musobola okukola ki ne mukanona ennamba z'essimu ze bagenda obbasomera mutukubira amasimu delivery tuzikola tubabuulira engeri gye bakakozesako gwe totya kubuuza bibuuzo totya kubuuza ate tokwatibwa nsonyi Okay, kale era tubebaza mwenna okulaba nti nno mutwegasseeko ku programu yaffe ya mindset mpozi era twagala okubategeeza nti Kagero weekali mu bungi ddala tusobola okadelivalinga mu Uganda yonna kasobola nga oli mu Uganda zebulunga akantere ku basi tusobola okateekako ka mitwalo 3 gyokka bwe gitatenga kakola omulimu ogw'ettendo kale osobola okuba nti nno otusindikira ka WhatsApp ku 0703 3 9 asobola n'okukuba ku 0703 344 929 oba osobola okututuukako wali ku Majestic Plaza level 2 shop number 26 awo wogenda okutusa ebintu ne bitambula n'ogaba bannaye akatuke mwabadde mwogerako ako nakaagadde mu kibuga tuli awo wakati Majestic Plaza ku William Street Majestic Plaza atamanyi Majestic Plaza eri awo waggulu wa parking kadde era bw'oyimira waggulu wa parking nno yafuuka mpya baagikola naye awo waggulu wa parking kadde baagikola kitakyali nkadde n'erinnya lyalemerawo erinnya lyalemerawo kale ku Majestic Plaza awo level 2 shop number 26 wotusanga oba osotukubira kasimu ng'era bwe tukasomye 0703 344 929 n'olabika nti nno Vigero ekutuukako otereze
eotereze ddala naddala gwe munnange ayeteekateeka gwe bagenda okukima ku weekend eno ku mikolo naawe wenyini alina gy'alaga ku weekend abamu bagenda mu vacation abalina bushuwa bwabwe kati ka vacation ogenda kumuyiriza ki njagala kutwale ku vacation atuukeeyo yeeyo olina namunanga eri yokka kyekyobugagga omukazi kyayina kikyate kati omusajja oyina muwaaki ajja gagaana bwe kiri kuba boba ate kati onoofumba mmere eti abasajja tulya emmere eyo mu zihooteri ez'amaanyi tufuna buli kimu kati ekyo ky'olina okuwaayo ng'omukazi tulya emmere outside eyo olya emmere kaŋŋendeko wali eyo nje ku kikalaayi emmere yange ebiseera ebisinga ngisanga ebimakiri so byebyo bingi bikyajja so please subscribe to this channel liking and commenting kantu kabakyala kale n'abo abaagala okukanisa amasimu gaabwe tuli awo ku Majestic Plaza level 2 room 26 musobola otukubira ku simu 0700731303 oba MTN 0782531463 tutunda amasimu amalungi za iPhone zi Samsung buli simu yonna zi Tecno Aitero Infinix esimu zonna muzireete tuli beesigwa abaagala osasula mu kibanja mpola tubaaniriza abaagala okubanguka mu masimu tuyigiriza hardware software muleeta abaana nabo bayige Uganda enyume Uganda nsi nnungi kyovola ne kakati tukyaliwo so byebyo we meet next time bye bye